Kwe tuliko embozi muyoji Vivian Tendo buchanga yepanka ayimiridde mu basajja babiri simanyo baba sobola sibatya kwegamba tugenda kulaba ku katambi wala katambi akali egundi ku Ntebe road awo kali side wa ngomali omuwala ngalimba vuko babali bana ningamba banaye ono mwala ngali nalo nezo dozo muntu bati abanywa mukoko tabayeka abali possessed Vivian mwanji bokiraba otya omusajja omwana omuwala bera mbasajja bana tulabanga kiri weird of course kiri weird kuba omuntu yenna naddala nga oli muwala that's making a sense Vivian soko obuze kuba tulabaawo abasajja ababiri bano musajja oyo asala enviiri naye n'ensonga ze ate ndozo nizo ziteebereza ate zikola zizo bate zikola naye nga abatulaba mwenna ababuzako bampita Vivian Tendo kansubire muli bulungi ndi wano n'abasajja abakabi babiri abakabi siri wakabi yuyu anti nze nkuyise wakabi nze nsazeewo nkuyite wakabi wuyu kitwale mu linnya lya Yesu kitutte bivyo gamba otya ndi bulungi mpozi gwe ndi bulungi wezikala de musoko buzo kuba tulaba mwe namba buuzaako kansube muri stade bulungi nnyo nayizo olulimi olupya oluchina yakala bagamba nti unshangihi mugamba muti eyo aleka toyatubba mu kati wemba ninanye n'omuntu ayambadde bomber jacket a black one with a very expensive money ya bay eno bagita bomber jacket eri embi Nazareth obyonoonya ate Vivian obulamu bugamba ki bulungi nnyo pozi obubwo bulungi abasajja abali eyo mutusaasire naffe wano bwe tuli naffe tuli ku bunkenke manyi kati osanga omufuka ng'aliko ng'alaga kati singa nze ndi awo kale singa nze ndi awo oswadde nawe toteredde sirina mirembe goza nandyogedde binazaalesi byonna bibomba wiziri nyakuuza ekibuuzo bw'osanga omuwala omulungi kati kale n'omulaba oba kati nga bino bye tutambula n'omusanga ku reception awo n'omulaba bwo kyesooka okugira mu bwongo nga mutunuulidde bwe nti nga mulungi ayambadde bulungi alabika bulungi nsooka kutyamuuko okitegeera kati ngenda mumanyira mu maaso awo naye nga no mukusookera ddala ng'osooka n'omulaba bw'oti mutima ne gukuba twa mutima gusooka ne guntwagga okitegeera nga kati oba ngenda kuzzaako ki oba mugambe nti oba ayogera luzungu oba wa Luganda okitegeera ofuna okusoomozebwa kungi nnyo era otuuka wali nga tomanyi luzungu otandika namugamba awayu awayu ngolooza bambi ye tamanyi Kiruganda ayogera luzungu lwereera ogenda okola nga kugamba ogamba oti obwedda alumanyi ng'alutegeera ofuna okusoomozebwa okumanya okwo bw'osanga omuwala anyita kati saazo tuli ku seeti wano naye ndi wano siteredde ninga eyakagenda mu ssomero epya nga banzigye mu ssomero lye mbaddemu ne bantwala mu ssomero eddala bakuyingiza mu kiraasi kati amameeme ago naye nze mba mugumu nno ssebo nze nga sisaaga towakana Vivian ku saidi yamu abakyala bw'olaba omusajja n'ogamba manija baki ekisajja kyakabi omwana sajja kirabika bulungi nnyo kyesooka okugira mu birowoozo well kale nze ngenda kwogera nze ng'omuntu nze seegombangako omusajja nsobola omulaba nti yes nsobola okulaba nga ofaanana bulungi naye nga tebindya kubanga nze ekisooka newe kuba kwegomba muntu newe kuba kudatinga muntu nze physical appearance yo yemu ku quality ezisembayo okitegeera yes nze neegomba nnyo omuntu alina omutima omulungi fine emitima tetugiraba naye wabawo actions omuntu wabawo ebintu omuntu byakola nga nawe olaba muntu alina omutima omulungi you understand so kubanga abasajja abalungi bangi tosobola beera nga buli gwolaba omwegomba nogamba naye like osobola omulaba n'omuappreciatinga n'ogamba omusajja oyo mulungi but tekisobola kundeetera kubaako kyempulira munda nze nga nze no because nze neegomba nnyo obulungi bw'omuntu
ebikorwa sigamba nti ngenda kulaba mu motoka ogipakinzaawo wena wena oyambadde engoye eziri ennungi ebyo tebinkuba kitegeeza nti naffe mwana tulina okwebeereramu nti twagala bulungi mugenze ku date totunuya musajja nga bwawunya musajja nga bwayambadde byebimu kubisemberayo ddala yes era sometimes to which extent waliwo eyangamba yasooka nangamba saagala musoga nga ndi musoga nangamba saagala avuga yali kadaama oba yali kadaama saagala avuga boda nga njivuga mugamba nga quality zonna zonna namala nasembyayo ekyasinga okunnuma saagala basajja bampi atenga nakyokiri gamba nankubira ddala ati munayo okusanga omuntu nga Vivian Teno nga yagala nnyo inamani omuntu kubanga oja nze njogera nze ate nga mbagamba kituufu nti obulungi bwo ekyamazima tebulina kye buyinza kunnyamba nze neegomba nnyo obulungi bw'omuntu through actions nti omuntu newaba kale obamu bagamba nti no watya nga aba pretendinga simanyi fine wakiri pretendinga nze neegomba nnyo obulungi bw'omuntu okitegeera nti osobola osanga omusajja nga tali awo nti alabika bulungi nnyo naye ng'ayisa bulungi abantu oba okitegeera tali arrogant tayogera bubi like nze byebyo ebintu ebimuvinga nze ng'omuntu naye ng'okimanyi nti nno abasajja wano e Uganda baidhe nzo n'abakyala ebitundu nga 9 okimanyi nti bagenda na physical appearance abasinga obungi alinaki yes okitegeera abasinga balemeddwa mulaavu okuba nti batunulire baagala nnyo physical appearance sigamba nti nze sikyagala but then sikyenkulembeza si kyekisinga obukulu you understand ekibako like weziba nti quality 10 kirabika kyeti namba 9 okitegeera nti kijja luvannyuma yes naye okimanyi nti abasajja abasinga wano eno ajja nalaba omuwala ng'alina akabina omuwala alabika bulungi ayambala bulungi nagamba hakati onteeka okumufuna naye nanti kale because si byebimu ku kyabakazi kiri very common and understandable tewali omusajja yagala kubeera na mukazi atalabika bulungi okitegeera naate ku basajja kyanjawulo okubanga abasajja temulinga ffe nti ffe olumu osobola osanga omukazi olumu baba beefuddeko bwefi nga yeefaako okitegeera yeesize makeup ayambadde bulungi naate omusajja togenda kwesiga makeup so omusajja aba mulungi byaddala kuba temwekolako okitegeera like you don't do a lot to look good ngaffe naye ffe oyinza okusanga olina okwambala akateteyi olina okwesiba gata mu lubuto okitegeera oyawule abamu n'obubina babwambala oyambala akabina wesiga ebizigo ebirungi oyambala jewelry we do too much naye ate omusajja waba mulungi period naye nze neewuunya omuntu ayambala akabina ono kubanga kati nze bwe nzijja nenkwagala nkukwanye nga nkukwanye lwakabina nenkutwala ewaka netutukeyo nga tokalina ddala ki ekibaawo era ekibaawo gwasalawo ogenda okuva mu kinaabiro nga kabina kabaddeko ng'okaleseeyo mu kinaabiro omuganda kyagamba nti bakinanika akyagala omuntu ayambala akabina aba alinako akabina ke okitegeera nkubuulira omuntu atalina akabina tosobola kwambala akabina nekatakulaga kuno nti oyambadde akabina aba alinako kuno naye nga nnyongereza banyongereza ne bwaba ajjeeko kizibu nnyo okutebeeza nti talina akabina okitegeera nti yabadde ayambadde bwambazi naye ono atakalinaako ddala tasobola kutagala kwata mitwalo 10 agule kabina kuba ate aba agenda kufukira ddala ddiikula w'eddembe banna ebintu si byangu nnyo naye banna bwe tuba twagala abantu fayina obulungi kikulu nnyo naye si kyekikulembera nti omuntu kyekikulembera kubanga ojja kwagala omuntu mbu lwakuba mulungi naye ng'ekisooka ng'amanyiira tamanyi kwogera n'abantu like nze ebintu ng'ebyo binze nga nze binswaza sobola beera na musajja nga tamanyi kwogera n'abantu oba luka bubalusi oba oggola saagala olina emizeezeze lwakubanga oli mulungi nedda ebyo wakiri ogera ne kongolizite naye nga ategeera kyaliko naye abasajja mu abampi nga mubeera bazibu nnyo abasajja abampi balina olugezigezi balina olujanja
bakuba bali ku mirembe giri ejjedda era omukazi agala omusajja omumpi abasajja abasibye mutima naye weemanyi nemanyi lumunakwanako omuwala yali mweru bwatyo nga mulungi nga kale kankwagale bwagazi nga bwoligwe okitegera omwana nanzija mu nyumba ya singo nantwala mu yaddabo sokoleke nga yasasula gwosasula nze nsasula nalinze nsula mu ya singo nangamba yaddabo nalina ka TV 14 kibuto nanguzisa flat 32 okitegera olwo nantwala nvuga speed nalina entebe yali emu eno singo nga bwomanyi obwabavubuka nangamba tugule ero empanvu okitegera katuuka ekiseera nga takyalya nnyama eriko gumba beef tayoza ngoye takola ki okitegeera nga era ne sente zibeera waawo omuwa sente n'omulekera awo n'omusindikira ne data n'akyatinga n'abantu be gwetakuwezayo wadde ne ka message naye nakogera mu bufumbo buli emiremere ginzigwako nenoonya engeri gye neegobako omwana ng'egaanye namala kulinnya mu gundi musowaniza chipusi nali ndese chipusi ekiro ngamba kati nokoze ntya nenzijja bweti kati nangamba bwetyo otandise ebintu byo nze kano bengene mugamba wayagala naddoge nagenda mukama katonda wewonya kukwana abantu batalire voza fe yali klasi nga wamai wakubanze nagenda nakabina nga ndabanyidde nnyo wakabi okitegeera nga atabana gye bali wano bajjo wano abakola ensambi awo nga aweereza mmere sobola okubeera nga ne sente yayinza n'okuzimba eweera nyolo okwakutunulira beauty okitegeera olinze nno mupakira sente nze mupokomera sente naye nga John asobola okuwa sente ku mmere eyo gy'atambuza nagamba mwana naye n'omwana akola 15 olunaku okuwa sente ze bannaye bukuwa bambi ate kokabera ne love eri ekitegeera ne gwoyayanira oli olw'okuba omulaba nga adigize bulungi nnyo so okuva olwaleero kyenjize kiri kimu kyokka sikyagera na bulungi okitadde baba ekyo nkiviireko oba omukazi wambaliga aye kavunanga anenda awe mbaliga nedda sebo fena twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kya kibumba tubiteeka mu Katonda Katonda mujeemu tuli mu kifaananyi kya Katonda nze nkukobeire omuntu oba wambaliga oba wakyaba mu kifaananyi kya Katonda so kati ojja n'omuntu akwenda nga weno omwenda aye lwakuba nti tiidi wendiza microphone ewe oba iwe ojja na kitiidi sebo kankubuuzeeko ogenda na bulungi ogenda na mpisa za munda ntenda kingambye nkiyize okiyize okitadde mu mutwe oba kinafulumira wali ku gate tekijja kufuluma tekisobola Vivian 10 baserebu bano naddala abakyala omukyala nga olina sente zo yes ona buli kimu kwegamba nti ona buli kimu kye weetaaga kubanga nti ebiseera bisinga omukyala bayitaga muntu amusupportinga wadde olumu naffe abasajja tutaga muntu abakusupportinga naye kakiteeka nnyo ku bakyala nti oyagala omusajja agenda okubanga akulabirira akolere bizinensi kugamba akolere kugamba beere nga obulamu butambuza bulungi nnyo naye kati gwe oli celebrity osobodde okubyekolera motoka ogirina ennyumba ogirina oba si kyokala osobola okwepangisiza mu apartment nga walungi kugamba soka otuusako buli kimu kyonna kyoyagala ng'omukyalo omusajja kyali kutuusizaako musajja wa mbeera ki oba musajja kyoyo aba ayinza okutengula omutima noga nti kamukkirize nze nga nze njogera nga nze newemba nyina sente ezenkanawa sente y'omusajja esigala enyuma okitegeera nti nsobola obba nezange no like nsobola obba nezange fine nate tetusobola bba nga tugeze tuli mu relationship nga gwoli awo nga kifaananyi nga ngenda kwekolera buli kimu okitegeera sigamba nti ntunulira sente but then faayo is the word nti newemba netusaako buli kimu newongulira akakomo ka mutwalo I'll appreciate that tobeera comfortable nti nasobola okwetuusaako buli kyayagala okitegeera kubeera kyoba ompadde nsigala nkivaluinga oyinza obba ompadde akakomo ka mutwalo nga nze bwe neegulira bwa mitwalo 10 I appreciate what kyoba osobodde okumpa si kutuula butuuzi mbwe yasobola okwetuusaako buli kimu okitegeera kyeŋŋamba naye nze mbadde ndowooza nti bw'obeera nga osooka otuusako buli kimu kati wali wagadde muntu
akumuza birowoozo nedda ebyange byawummula dda ebirowoozo byange byawummula dda saakala biwummuza ngamba ebyalaavu byawummula like nze nakyo ebirowoozo byawe byawummula so sobola kubeera nawe ng'ekikubeezawo kumpumuza birowoozo nga gwe mulimu abaana bwe bali wano e Kampala ng'omulimu guli ku motoka nedda bange ebyange byawummula dda tosobola kubeera awo ng'ondaba bulabi tosobola nakungulira ku breakfast mbula okuba nsobola ogyegulira nedda mukwano gwe onjagaza ki nga tosobola dde okungulira kati nze ndeese laavu ntuletedde laavu n'ebisigadde biri byonna byonna tokola laavu yokka temala kyekyo kye nakugambe nti ne looks laavu yokka temala ye laavu njirabira ku ki okitegera ennaku zino generation gye tulimu ndala nnyo okitegera omuntu aba ne laavu naye ng'agirinawo abantu nga 6 kati so tosobola beera nga love is the only thing you have to offer okitegeera meanwhile love erimu ne care okitegeera tosobola beeraawo mbuno mpumuza birowoozo tosobola ddo okungamba nti bannaye leero ngenda kutwalako wano olye essapa nedda munnaye newoba ontutte mu kapo ka layisi nze kiba kindaga nti onfaako tolina kuntunulira butunuulizi mbu bannange oyasobola okwetuusako buli kyayagala nedda tunasobola ate nze muna nze mbadde manyola abaserebu kati nga bano nze mbadde mbatya okitegeera ne kati ate olwo ntegedde nti yes I come nedda ssebo muna nkitegeire obona akobye nti osobola okubeera nga yasobola okwetuusaako jowalize newongera pini ya 15,000 lwakuba ti simanyi oba kyogeredde mu mbeera ki osobola okusunga neye 15,000 muganange nagikugobya honestly olaba nedda kale nga tuvudde mu mbeera ey'okusaaga kyo ngamba kyekino nti bw'obeera mu love n'omuntu ng'omwagala kankubulire ne bwakuwaaki oba ojja ki appreciatinga okitegeera nze njogera nga nze kine bwompa akantu nga katono bwe kati ne bwe basimu eno nti nze ngyegulidde nongulira bugulizi kave naye mabega I appreciate that okitegeera kyentegeeza tobeeraawo mbu love is the only thing you have to offer tebikola olina okubaako nekyogattako newekiba kitono naye eri abantu abamu nga fine wamwagala nga gwe namukusiringa omukyala naye nga yitalinamu naye nga wamusima mu mutima n'omuteeka ewaka avuuka abamu babikola naba nga ebintu akabyoza bulungi nebitukula ngesefuliye yagikuuta n'emasamaseeti nedda awo sigenda kutuuka bulungi nnyo nga ye mu kukomba box nti bwogenda okuba shozo ogenda okukoma ng'engato zonna yazozeza bulungi yazitedde wali nanti nedda oyo oba omuwadde taite enfu enkyamu oyo aba house boy wo aba mukozi okitegeera nedda aba mukozi still because nze simanyi kirabika lwakuba nkulidde mu kyalo nze ebintu mbimanyi bulala okitegeera nti woba musajja mpulira nga njagala nnyo bere mu position nga nkuwa ekitiibwa oba okitegeera because nze ndi mukazi sirina nnyo eno nzikiriza nti ndi feminist fine naye ate sikisusa nze nsigala mmanyi nti bweba family omusajja yalidinga family okitegeera so tosobola kubeera nze liida wa family yange nga gwa anaaza abaana gwayoza ebintu like it's fine okola emirimu bwe muba mweyamba naye si ekyo nti gwalina okukola emirimu okitegeera oba house boy ate nze mba sinange gye ngenda kuwamu kitiibwa ng'oli bba wange naye nga nkuyisanga mukozi oba okitegeera yensonga lwaki as much as sifa nnyo ku ssente tosobola kubeeramu eyo position nga ate nze liida wa family nonsuubira ate mbeere nga nkugondera simaye omwami wange mbunzi tuze mbu nkwanjule mu bantu banaye omwami wange ng'oli mu nyumba yange okitegeera kiba tekimakinga sense omwami wange omulungi nnyo gwempa ekitiibwa nkikuwe bannaye okeera kunsokoola njala simanya ku I mean tekimakinga sense
naye bannange ebintu bino bannange twegendereze yasonze mu byonna bye munsuubiramu ekyokuwasa tekiriimu kinze mpasa omusajja nedda ne kakati kati bw'osanga omuvubuka eri abavubuka nga yabeera anyirira simanyi sendo baba azijjawa nga tanamugwankala kalya gulyawo naye abeera anyirira alabika bulungi kati nga wamwagadde naye nga yakwagadde oba ogenda mukolera otyo oyo oba ogenda mukolera bizinesi gwe nga gwe oyo siina kyenyiza mukolera nze kisooka saagala abasajja betuninga nnyo abasajja abeefaafaako ennyo sigamba nti njagala alishabe naye sagala abo bantu abalinga abakazi kubeera awo buli kaseera otukula nnyo owunya bulungi simanya kaviiri nedda ate bakolamu obunyama that's not my type that's not my type banaye mbozi mugiwulidde naye ndowooza olabye omuwala eyakulira mu kyalo enjawulo eriwo neyakulira mu kibuga kyalo kirabika kyekinsumbuwaze munaye abavubuka abo abeefaafaako ekyalo ekyawo okulira mu kyalo ekyawo mityana ewaffe mityana abo nga tutabasanga nnyo Masaka ndiwe mityana naffe ejjinja gyebali nga bakuzibwa yes kubanga okulira mu family ego olaba ewaka tatawo akola kino nakiri mama like obulamu bw'okuliddemu naawe ate obulamu bw'oba weeyagaliza nze sirabangako mama wange ng'awasizza omusajja so siyinza keera kumakya ne ngamba kampasa omusajja because nze ndaba si kyekituufu si kyemmanyi ng'ekituufu yes okay abantu omuntu yali maze ne munne ebbanga ki okugenda okwanjula kubanga tubirabyeko byalwasa twabiraba waneeno mujja mukyala yamuyiwa waneeno naye twagenda okulya nti namufuna emyezi 3 emabega namufuna emyezi 3 nga tugende tukyale okiga nakkana nga dduse abantu abamu tubirabyeko ne mu bantu ababulijjo nti nno ne bategeka embaga oba kwanjula omusajja n'atagenda famire n'eswala okitegeera abamu n'ategeka omukyala ng'ebiro ebyalosera nga bwe byali omuntu yali maze banga ki okugenda okukyali ew'omuntu oba omukyala okuyita omuntu tijangu okyali ewaffe kale banga nze sisobola beera specific lwaki nti omuntu tugeze omukazi bw'aba agenderedde kubba nga mission ye ne bwe mumala emyaka 10 ajja kubba bw'abanga yekyo yapulaninga so tetsobola kubanga era waliyo n'abayeraba mu wiiki emu ne beefumbirwa and it works out waliwo n'abamala emyaka 5 nga balaba like ebbanga maybe balaba it's the right time naye kitakola nga bwe baba basuubira so nze sirowooza nti waliwo time eri specific nti omuntu olina mwanjulira mu bbanga bweriti naye maybe ekitone ennyo gwalibadde omwaka nga gumu yes kufaina omuntu oyinza mumanya newe giba myaka emeka omuntu asobola okukweka kyali but then olumu bw'oba tobapye nnyo oyinza obutejjusa nnyo oyinza obuteesalira nnyo musango naye kati omuntu bw'oba mukwataganye wiiki emu 2 nemwewasa era naye kennyini ogambamu naye nange napapa nnyo oba okitegeera yes ate saa kunyumiza ago nasanga mu ndonge ye kironga tugumenyeko no mugagga alesi kati kukatwalonga amenyeka bulungi yali amenyeka bulungi ne mutwaleka nenda okuzuuka ku machanga alibi na mulema muzibu kati gwe wali walowooza nti muziki gwamenyeka ndozo bali kusukubidu kakati osombo otwali waka twalinya bodo okuva ku kidaala we kyali awo paka waka samukola ku interview awo nga mulinyisa bodo sala ba ogenda okera ku macha mama nga mulema udeme mwatenga si polio buli obulemu obuzaale ddala lwaki tetuva wano Vivian onolimba olupya baluyita mobile money nalukola ne chosen blood era lugenda beera ku YouTube channel anytime very very soon yes okay kale tukwagaza bulungi byereere olimba lulungi ku Monday yes Monday ku YouTube channel ku radio ne ku TV wona video byafulumye lumu byonna byonna tugenda ko bifulumye omulundi yes okay kale toyanzege nange neyanza sina kyengamba mpozi wobo kyaziza sitango no beji nalinga gutwine yo ku seti
asi legendary sebo kale tatana basebo soon nze bitango byombi mbijukira biwangambye mu katutandika bitengo bikyakulimu batamanyi wagumye sakunyumiza ko we nalimba chachi namba we bampa akatuti na balimba obujulizi nasoka nenjogera ebitufu ebyasooka abalugana mukama affe yebazibwe mukama yankolide kati we nayogera bwe batandika okubenga ndulu mama omuzina ne gumpalula nalimba chachi nenjuka ndabanga mvude katuti akali nenjogeza bino byo manyiga bivya obadaga mantino mbade ngamba stango ono wabazze we change nampa bomba ne muwa mushapushooter mobile money netukyusa nga tukikola ku kamera oba tukikole nga tuvudde ku kamera atuve ku kamera bomba eyonje wangu olaba otya taata kubanga nkoyo okunsalisa nanyini yo nga ajagala nnyo otandise yaza tubadde ne Vivian Tendo Wiz Kaldem nange Geoffrey Manja aka Mr. Wagwan